bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Baby girl, have a seat. Auntie naffe wano omufumbo tasobya. Dia omufumbo tasobya. Oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Sebirungi eno, I hate to deliver such news banange nziganda mawulire aga divorce. Simanyi mwami wange akoze bino, simanyi mukyala wange akoze bino, saagalira ddala naye munange ndiwo okubawa amawulire oba n'ebitambula mu maaso ku social media ebikwatagana ku bufumbo, ebikwatagana ku marriage, faith and motherhood. Mba nina bibaleetera naye munange lero siri musanyufu. Yes, early this week twafunye amawulire nga gagamba nti omukyala Shamim Malende ono mukyala wa Nuupu era nga badde MP under Nuupu era nga yesimbye okuba woman MP era nga ali mu Nuupu mukwano gakedde early this week gavayo nga bagamba bannange nga buyitaayita ku social media mbuno there was a divorce or there's a breakup. Wanga we're not sure if it's a divorce like it's fully oba it's just a breakup oba they separated. Mukwano gavayo ne gafuluma nti nomnaye ye n'omwami we they are no more. Kati no n'omwami we abadde nnyo mawulire era nga buli wagenda mnaye ali side by side with her husband nga mbimanyi wemba ndi mu campaign omwami wange aba supportingako oba omukyala wange aba supportingako so bwe batyo babadde nga batambula babiri mu zino campaign. Kati nno omukyala Shamim Malende almost emyaka 5 gyabadde nga ali MP mukwano emirimu gye abaita gikoze bulungi kubanga munaye tubaye tumulaba nga ali up and down muddwa mu malwaliro bambi her health tebadde nnungi era ng'olaba bambi tali bulungi n'okudda mu buggwanga yadda recently okubeera nga afunye treatment okuva ebweru n'abeera nga akomawo. Yes, which means kirabika nti obufumbo bubadde nga buyuga maybe okusanga ku nsonga za health oba ku nsonga za sente kwegamba bintu bingi ebinza okuletera obufumbo okubeera nga buggwawo. Naye mukwano all the rumors are now confirmed kubanga mukyala Shamim Malende mukwano avuddeyo n'atugamba mbuno bituufu omwami gwabadde yesigwa gwabadde ayita obwe bwatyo bagenda ne baseparatinga ate n'abeera nga munnange agendako n'ebimu ebibye. Kati nno mukwano banze kati YouTube akindekawa mwami wange nga account zange yazirina. Anyway munange atugambye nti social media handles zonna ziri hacked oba ziri locked down ate so bazi accessinga kubanga munange munne oba gwabadde omwami we oba munne gwabadde naye akirabika nga account zino abadde of course nga ali nazo ng'amanyi password ng'amanyi byakolerako n'abeera ng'omwami nazo agenze nazo so which means asobola ku accessinga zino pages ze nezagezezaako okubeera nga aggulawo nazo zibeera nga ziri locked kubanga of course oba n'omwami we aba amanyi details zo amanyi Gmail account amanyi kukagamba buli kimu kikwatako. I know the fact that abadde nga ali mulwadde kitegeeza n'omwami ono yabadde nga runninga social media handles so ali abadde full in charge so natugamba mbuno mukwano zino social media accounts zonna zili blocked era tasobola accessinga era nga yagala kukola ki kugulawo ndala if possible oba omuntu asobola omuyambako openinga zino ezigenze then well and good. Ne munange era zyo akonfirm nze mbuno ye n'omwami we tebakyali bombi era akolagana n'omwami we yenna agenda kuba akolagana na muntu mukyamu era agenda bbanga yogerera ku maaso awongera mu biwulira byayogedde. Naye munange bintu by'obufumbo kati oba account tuzikwasengaani banga muneba n'abambi baffe batuyambako kubanga netondera abagoberezi bange bonna aba Shamim Malende okuba nti awantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange. Page yange eri official eya Shamim Malende ya blue tick yawambibwa. Emotoka yange UBK Toyota Harrier 862 yawambibwa. Emotoka yange Super Custom UBD 850N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwa okunkoleddwako ate nga ekisinga okunakuwaza
nti neetaaga kubanga nsabirwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eya Shamim Malende ESQ abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa. Era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube ezo nazo essaawa yonna zisobola okuvaako nazo ne ziwambibwa. Bino byonna ekiruma nga bintuusibwako omuntu gwe mbadde mpita mukwano gwange oba gwe nalaga ensi ng'omwami wange. Era ng'essaawa eno ndi mu buwambe olw'ensonga nti materials ze nnina okukozesa oba tools of work ezisinga obungi yaziwamba n'abeera ng'azisigazza. N'olwekyo njagala okutegeeza eggwanga lyonna, bannayuganda bonna, bannakampala bonna nti yenna akolagana ne mukwano gwange oyo abadde mukwano gwange oba abadde omwami wange, bw'oba okolagana naye nga ggwe. Takyalina kintu kyonna kya Shamim Malende kyabeeranga akwasaganya kubanga buli omu ali ku lulwe. Kino kibadde kya buvunaanyizibwa olw'ensonga nti buli kintu kyonna nali nakimuyingizaamu, social pages zange nazimuyingizaamu, famire yange, mikwano gyange, abawagizi bange, badayihadzi bange, buli kimu ng'akirimu. Kumpi nga bw'olaba feesi ye oba olowooza nti olabye Shamim Malende. N'olwekyo kinkakatako nga omukulembeze wammwe okujja ne mbategeeza embeera mwendi. Njagala okukoowola bannayuganda mwenna gye muli, abo abalina obumanyirivu ku nsonga za social media oba kye bayita okusobola okulwana okuzza peegi z'omuntu oba social handles z'omuntu, musobole okuba nga munnyambako okusobola okuzza peegi zino. Kubanga nzikoleredde emyaka egisukka 8 nga ngizimbye. Era abantu bange ne bwe mba nkoze emirimu temukyasobola kulengera nti kuliko ekitambulirako wadde nga bemusaakinga musobola okugiraba, naye siina kyensobola kuteekako kubanga buli kimu kyatwalibwa. So njagala kubeera nga nnoonya obwenkanya mu ngeri etali yakutyoboola, etali yakusibisa muntu yenna, mu ngeri etali ya bulyaza amaanyi, naye mu ngeri at least pages zange, at least tools of work zibeere nga zinzirizibwa mu butali bulyaza amaanyi okusobola okugenda mu maaso abantu bange nga byenkola basobola okubeera nga babiraba. Essaawa eno tukola buli kye tusobola okulaba nga pages ezo zikomawo. Ebirala bingi ndi mukyala muganda nze Shamim Malende neddira mmamba, sisobola kubyasanguza mu maaso gammwe kubanga ate omukulu nina omulekera ekitiibwa. Ekitiibwa kinaasigala nakyo ate nange nensigaza ekyekyange. N'olwekyo sijja kwogera bingi, naye Allah yasinga okubeera nga amanya. Nsaba mubeere nga munsabira era buli asobola okunnyambako abeere nga nnyambako okufuna pages zino. Ebyobugagga si nsonga, omuntu asobola okutwala buli kyayagala, naye tools of work okuli pages zange bafollowers kwe bali, nsaba Mukama Katonda ansaasire zibeere nga zikomawo. Essaawa eno ekigenda okukolebwa tusobola okuddirayo ddala ku 0 ne tuddamu nga bwe tulwana okuggyayo pages ziri n'ebirala okuzimba akawunti za Shamim Malende bupya nga tutandika ne 0 following, ng'ate bwe tulwanirira mu bwerufu ne mu bwenkanya ne mu kuwaŋŋana ekitiibwa okulaba nga ezo ezawambiddwa nga bizikomezebwawo. Ekyemmotoka kiyinza obutaba nsonga, n'alinnya booda n'akozesa
byebyo nno okuviira ddala aw'omukyala Shamim Malende. Well, kano kale kabambi kaseera kazibu gyali lwakubanga munaye sometimes mukwogera wano oyinza okulaba nti ng'ali strong naye ebintu ebirimu marital problems munaye biba bizibu ddala era mukwano tukusabira Mukama akugumye era osobole obiyitamu bulungi era n'obwenkanya bubeere nga buli served. Munaye webanga omuntu alina ensonga lwaki avuddeyo mu bufumbo then ensonga yinza obbanga eri beyond nga baleka batrayinza okumendinga ensonga nezigaana nekikomekera nga kiri bwe kityo. Mukyala Shamim Malende tukusabira nti ofune obwenkanya oba if it can be worked out kibeere nga mukiwakinga out bulungi. Nsigadde nze Baby Nels wano ku YouTube channel yange. We are all about faith, marriage and motherhood. Mukwano nkugamba mubeera nga subscribinga nga likinga era tosubwa okubeera nga obeera part of us paka notification bell ginyige okubeera nga toyina kyosubwa. See you in the next video. I love you for watching. Bye bye for now.